Abatuuze bano abeeyiye mu bungi mu lukiiko nga mu bo mulimu n'abooluganda lwa Kayondo bagamba nti musajja mukulu ono yaleeta ejjiini eryatirimbula abantu abeera ddala 7 nga ku bo Sally eyafudde sabbiiti ewedde ye yasembyeyo. Ebizibu biriwo kanjogera abantu bano batyo okwogera amazima ne bakaayana. Ennyumba yo bwesituka netandika okwenjeeza olugambo ku kyalo nnyumba kuki? Ku nnyumba. N'amatu gange gano nga gawulira. Nawulira n'amatu gange. Baŋŋamba ba mirundi 2 Kayondo yatuliyo buki? Bantu bannyini ab'ennyumba yo baana omuzaala baganda. Amajini agakwatibwa gali ku kyalo. Eri fete tuvunana nga bafamily ya Dick. Kino kiri amuluka ebyalo 7. Muluka mulimu ebyalo 7. Munana n'olwekyo twavunana nga muluka. So si family ya Dick Sally. Mbadde nkusaba wabaawo bwakyankalana oba bwava mu family yammwe nga gye bwatandikira okulanda kuba kati family ekizibu ky'olina kyonna aba family yo boogera nti waliwo ekintu nange yokana nfuna okweraliikirira mutima gwange. Bano okukambuwala okutuuka ku kino kiddiridde enkiiko eziwerako okutuula mu kaseera mpawe kaaga ku kyalo abasawo b'ekinnansi ne bategeeza nga bwe balina okukwata ejjiini eryogerwako ekintu ekitaatuukiridde. Abakulu ababadde bakubiriza olukiiko luno balabye abataka bakombye kwerima kwe kusalawo ensonga abazizze mu kyama wakati wa Ssaalongo Kayondo n'amaka ga Sally omugenzi ate ye ow'abasamize n'akikkaatiriza nga bw'abadde omwetegefu okwogeza omuzimu gw'omugenzi kubanga ebikola abadde nabyo. Wembuuliza ekibuuzo nti ssebo ajeetiwa sitaani nze bwe nti wenjo kyogera nze bwe nkyogera siri mukyamu kubanga nze nzikiriza mu Katonda agenti wa sitaani gwensonga ky'olwalezo nazo oze kujjawo bintu nemba gamba lwenikomawo wano nzije n'ebikola tukebere tulabe kiki ekikola ki nemba gamba nti n'omuntu ayafa nti yani yeddani Sally nemba gamba nja kuyita omuzimu gwe tulabe kiki ekyamutta naye nga saabagamba nti nziza kukwata nabagamba mmala kukebera bwe mmala okukebera ndabe kiki ekikola ki ekiriwo. Obutakkaanya bweyongedde mu maaso wakati wa Ssaalongo Kayondo n'amaka ga Sally ekiwaliriza omubaka wa Pulezidenti e Masaka Joseph Ssekasamba okulabula abatuuze bakomye okutwalira amateeka mu ngalo nga bagoba abatuuze bannaabwe ku bibanja byabwe wadde nga bo babadde beegaana okugoba Kayondo kyokka ye n'abalumiriza nga kino bwe baakikola mu lukiiko lw'ekyalo ekyamuwaliriza okugumba ku kitebe kya poliisi e Masaka nakati gy'abeera. Kolo lusalulimu naye oluvannyuma nesobola okumanya olukiiko olwo nti baalukubye nga nkubidde chairman n'angamba ekinaava mu lukiiko nakikubulira nga ndi ku poliisi era nakirinda saakifuna mpaka ate ne baamuyita ne tudde e Masaka nensobola okumanya biki ebyali mu lukiiko nga n'ebbaluwa bazireese nga bangoba ku kyalo kubanga nnasse omuntu. Olukiiko luno lubaddemu ebyokwerinda ebinywevu ddala abatuuze bongedde okulumiriza ennyumba ya Kayondo okubaamu eddogo ne bamuwagaabuwa beetondere mu kifo ky'okwegaana kubanga bo bennyini beebeewaako obujulizi. Ye RDC Ssekasamba oluvannyuma akkaanyiza n'abataka nti ensonga zisaanye kuggweera wakati wa Kayondo n'ennyumba y'omugenzi Sally era n'abawa sabbiiti 2 zokka okutuuka ku kyenkomeredde.